kitalo ddala. Bridget Nassonko Luweero muganda wa Bobi Wine oba mwanyinaze wa Bobi Wine yaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Amawulire g'okufa kwe gajja nnaku nga 2-3 emabega neera okuva ku olwo babadde tebamuziikanga paka olunaku olw'eggulo we yaziikiddwa. Mu maziga amangi mu kunyola okungi okuva mu b'emikwano ab'eŋŋanda n'abafamire abako kwe gamba abantu beeyiye bangi nnyo mu kuziika mwana muwala ono neera nga ne Bobi Wine wamu ne famire ye we batyo we bagenze kubanga Bobi Wine yagenze ne mukyala we ne Shalom naye n'abakiikirira okusinziira ku bifaananyi nga namwe mubiraba. Then n'ab'eŋŋanda ba Bobi Wine kubanga ono abadde muganda waabwe so Fred Nyanzi namulabyeko n'abasigadde basobodde okubeera nga bakiikirira oba okugenda okubeera nga omwoyo gw'omugenzi oba omubiri gw'omugenzi baguziika mu kitiibwa ekyenjawulo kubanga yebeera embaga ye esemberayo ddala. Kati gwe okugenda n'oatendinga omukolo ng'ogwo g'amazima kibeera kintu kyamaanyi nnyo eri oyo omuntu abeera afudde wadde ye abeera afudde naye abantu engeri bye bamwogerako ebyo byonna tubitegeera naddala ng'ogenza okubeera ng'oziika abantu bye bamwogerako nga ye ali wali eri mu keesi mu ssanduuke takyasobola kubeera nga yenyenya takyasobola kubeera nga alina ekintu kyonna kyeyekolera ku nsi eno n'ebintu ebyo abantu abakuŋŋaanye bye bamwogerako abadde mukyala mulungi bambi abadde mukyala mukakamu bambi abadde mukyala muyambi. Nange kuwulira eri nali ngenda wali eri bwatyo nanvugako mu mmotoka ye nali nva eri ku dduuka bambi nga kubulako 10,000 omukyala eyampa 10,000 n'engendo oyo omukyala nalabako bambi ng'asaza omwana wange ekkubo oli omukyala. Ebintu ebyo abantu bye boogera nga bazze okubeera nga baziika okusinziira ku ddiini gye nzikiririzaamu kitegeeza kikola impact y'amaanyi nnyo kubanga malayika zibeera awo neera ne zigamba ebigambo byonna ebyo ebyogeddwa ng'ono omuntu ali awo bali mu kubeera nga bamuziika obanga ali awo ali mu kisanduuke obanga ali mu jeneza ebintu ebyo byonna bye bamwogeddeko malayika zigamba mbu yes kibeere okitegeera mbu kikakatibwako ku ebyo byonna ebyo byonna ebyogerwa gwe ng'oli wali bikkakasibwako oba okitegedde okugeza kati kangeze mu munnaga bambi abadde mukyala mulungi yayamba kwegamba ate nga bakikakasa ddala kubanga kiba kizibu kuwaayiriza muntu atakola kintu nogamba oyo mukyala bambi wali mu COVID-19 oyo mukyala yatuwaako ku ttooke ne tulya ebyo byonna ebirungi abantu bye bakwogerako ng'oli awo mu ssanduuke ng'oli awo mu jeneza bikkakasibwako okitegeera babikkiriza eri mu ggulu gy'oli mu kubeera ng'olaga bikuwandiikibwako actually ndowooza kye kigambo ekirungi bikuwandiikibwako mu ebyo ebirungi by'okoze naddala nga ebyo byonna bye bakwogeddeko birungi ate era the vice versa nakyo kituufu gwe ng'oli wali eri mu ssanduuke ng'oli wali eri mu jeneza naye nga bazze okuzika bagamba wabula oyo omuvubuka nno yali mubbi ojjukira akasimu ka gundi neraba ebo oba yasimatuka atya ekkomera ojjukira wali ebyo babasibako byonna bye boogera ebibi nabyo bikkakasibwako ng'oli awo ng'ondibeera awo mu ssanduuke naye ng'abantu bonna abazze okubeera nga bakuziika bali muga ojjukira ne muwala wa gundi nanti naye bali bwe batyo neera bwe batyo babasiba neera babasiba babiri oba ojjukira ku olwo ate olwo bamutwala mu kkomera eruzira nanti ku olwo olugaali musango mulala baali bamaze kubba boda kyogamba si gwe guli ogwakutemula ate muwala weeri nedda ogw'okutemula gwo babigiragirawo batyo ne bawaayo enguzi neera ebintu tebyagenda bulungi naye okuluvannyuma lw'okuvaayo ate neera be baayokya n'ennyumba yeeri mujjukira mu kwekalakaasa be bagenda ne bakuba omuvubuka byonna ebibi ebikwogerwako ng'oli awo mu ssanduuke oba ng'oli awo mu jeneza nabyo bikkakasibwako bikuwandiikibwako yensonga lwaki bannange mulina okwogera ebirungi naddala nga mugenze mu kuziika mulina okufaayo okubeera ate nammwe tetujja kwogera birungi ate nga nammwe temwabikolerera omanyi kibeera kizibunira kwogera kirungi ku muntu atakikolerera atiisi oyinza osirika naye atenera mu mutima kikubaamu soka kibeera beta bambi ku nsi kuno eno kwe tuli ngeri tukimanyi munira tulyako makoola atiisi tukolenga ebirungi compared to ebibi kubanga byonna ebitwogerwako nga tufudde byonna biritukakasibwako n'ebirungi bye balitwogerako nga tufudde nabyo biritukakasibwako kati kiba beta okwogera bulungi okuyisa obulungi eri abantu nti n'olunaku luli eri nga gwe tosobola kwogera nga tosobola kubeera nga wenyenya nga tosobola kubeera nga weenaaza abantu bonna balikukolako byo byonna bye bakolako abantu bonna balikwogerako byonna bye balikwogerako birikakasibwako naye ati tusabe busabe bibeere nga biribeera birungi bisobole okubeera nga ebirikakasibwako birungi dani okubeera nga ogenda kakasibwako ebibi bambi
kitalo nnyo kitalo ddala eri family ya Bobi Wine, kitalo nnyo kitalo ddala eri abavubuka ababiri bambi abaana abato n'omukyala balese, kitalo nnyo kitalo ddala eri baawe gwalese omulungi bambi. Tusaba Mukama Katonda asobole okubeera nga abagumya n'abantu abagenda okuziika. Kyeno nkyogera nnyo naddala ku story nga zino, abantu bagenda okuziika ne batagenda kuziika. Oba okitegera omuntu n'agenda okuziika naye ye ng'agenze gula bintu byagenda okuleeta awo ku kkubo, oli ng'agenze kuziika naye ng'agenze kulaba Bobi Wine nti bagambye Bobi Wine agenda kubeera ng'ajja. Omuntu ng'agenze kuziika naye ye ng'agenze kubeera ng'alya mmere olw'ensonga mbu ku lumbe wagenda beerayo emmere ey'obwereere. Ono ng'agenze kuziika naye ng'ekimututte ebintu birala. Ono ng'agenze kuziika naye ng'agenze kuziika olw'okuba mikwano gye gyonna gigenze okuziika. Kwegamba nga tewaliwo reason egenda benefits zigenda kuva mu ekyo kugenda ku kuziika. Kyokka ng'okugenda okuziika kubeera kubamu kafaananyi nti watyanga gwalimu eyo sanduuke kw'olwo olunaku bwe luli kyanga gwaliwo awo. Osobola okubeera nga weddaabulula. Abantu ne bagenda okuziika ne bataziika. Nakugamba ogenda ng'okuziika omekinganga sure mb'oziika. Ogendanga ku ntaana n'otunulayokko n'olaba munno gye bamutadde n'oyiwako n'ettaka, naawe n'owekubiriza mu mutima gwo n'ogamba olunaku we luli kyanga nze ali awo kiribeera kitya, y'ensonga etutwala okuziika. Gwe wenna tasobola na tutuuka eri oba ng'oli wa mutima munafu, naawe kikutuusaawo oleme kubeera ng'odda mu mboozi yaase, oleme kubeera ng'ogamba bannanga tuluddewo okuziika, omalire kubeera ng'ogamba bintu birala, emmere eweddwawo etya nga nze siridde. Nedda, okubemu akafaananyi mb'oyo ali mu ssanduuke talina kyakoze Mukama Katonda, ate naawe tolina kyogenda sooka mukola Mukama Katonda okuteekaawo mu ssanduuke, wabula eryo tteeka, that's how life is. Ngeri gye wazaalibwa nera ng'okyasangu oba ng'owuliriza story eno, olunaku lugenda kukyanga tusobola kuwuliriza story ya SMX Media, oba olunaku lujja kukyanga SMX Media takyasobola kubeera ng'akola story. Tujjukire olunaku luli eryo tulibeeramu we tulidda eri Mukama Katonda waffe. Amanya endoboozi nsigadde nze Musa SMX representing straight out SMX Media. Obeera yagadde story yange gye nkoze, kankusabye ambi subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissing updates naddala nga zino. Musa SMX, I sign out.